pay slip ya Kisambira tuve mu propaganda. Nsuubira n'omuwa ku mulimo kubanga nga tonnaba kutandika kwekalakaasa ku social media olina kusooka kwebuuza kizibu nnyo okufuna omulala asobola okukola omulimo gwenkola oba kyangu. Wobanga oba oli sajoni omukugu nnyo osobola okwogera buli kyoyagala kubanga obeera indispensable. Naye musajja watu oli driver. N'olwekyo nammwe bannamawulire mulekeraawo kupika mu bantu omukka. Kati gwe abaana ba Kisambira ogenda kubasasulira fees, ogenda kukola mawulire Kisambira waffe kati abamu kati mbu bakola fundraising. Ndowooza ne ssente za Kisambira bagenda kuzirya. Mu kulaba kwange Kisambira alina okugenda eri bakama be abannyonnyole kubanga ebintu we bituuse kirabika ekintu kireese backfire. Ate mmwe ababadde bamuwaga kati mugenda kumuleka era mmwe abamu abagenda okuteekawo headline Kisambira kati anoonya mulimo anaavuga ani ng'agambye agenda kutomera trailer. Oyo looya mwennyini asazeewo okubeera looya wa Kisambira lwaki tayita Kisambira amuvuge? Enguzi eri buli wamu. Enguzi eyina aba drivers. Kwegamba waliwo abayingira mu ofiisi za gavumenti bonga mu mitwe gyabwe basazeewo nti w'otawaayo ssente tewali mukozi wa gavumenti agenda kukolera kintu kyonna. Oli ne bw'atamusaba ssente yamusuubiza nti nja kusasula. N'olwekyo okulwanisa enguzi twetaaga okulwana ng'Abannayuganda ffenna kubanga tewaliwo okuvuganya nti minisitule kyesinga enguzi. Olina kusooka kwebuuza nti minisitule kyesinga okukwata ssente. Minisitule gye nkulembera tetukwata ssente. Oluusi tubeera n'abantu abalina okufuna compensation. Kati abo bennyini abalinze ssente oluusi basuubiza abakozi ba minisitule tibajja kubawaayo kapasente. Ekyokubiri, oluusi n'abakozi ba gavumenti bennyini basobola okugamba nti banaatera okusasula ondabiranga ddala toneerabira. Naye ekintu ekyo tusobola okukirwanisa kasita Abannayuganda bakikkiriza nti buli mukozi wa gavumenti bamusasula. N'olwekyo toyinza kuwalana muntu kubanga ofuna musaala mutono kati ate gw'osayininga amabaluwa g'abantu abagenda okufuna zi biliyoni gwe n'olowooza nti kati naawe ofuuke shareholder ofune ku biliyoni eyo. N'olwekyo tulina okweddako ng'Abannayuganda tumanye nti bw'oba okola omulimu gwa gavumenti, gavumenti yeekusasula so oyo gw'okolera. Bw'oba oyagala gw'okolera okusasula gulawo kampani eri private bakusasule.